Kale webale nnyo genda maaso n'okuba ng'otugoberera no subscribing ku mikulu gyaffe. Amanya gange nze Waso Emmanuel, tutambula ne Biva Organic Access Building Lubaga Road 075 242 ensubira gye mulimu webale nnyo kubanga mubeerayo. Muli mutya Uganda wange musinzira. Ntambuliddeko mu bitundu by'ekisaasi kisaasi eno kyanja gye ntambulidde okujja okusisinkana family ey'omuyimbi omuto talented rapper omukyala Felista the Superstar. Amawulire agandeesewo siga ssanyu, mawulire gannaku gennyamiza nnyo ku mwana omutongo niyo yandibadde nze zinga omulanga gwendimu singa sigomanya nagumanya, naye katujje tulabe what happened to them. Ekisooka kya byonna channels bazitutte n'ebisigadde, Facebook account n'ebirala. Njagala batunyonyolemu byazze bitya, byatandise bitya, balooza byalazeewa. Nsanyusa nnyo okulaba ssebo. Kale mukama wange nange nsanyusa okunkyalirako ewaka. Oli otya? Tuli awo sijja kugamba nti bulungi, mu bulamu tuli bulungi. Okay. Naye mbirala nanga bwotegeera channels zaffe bazitutte so saaga nti bulungi. Okay. Oli otya omuyimbi? Jendi. Obulamu? Obulamu bulungi. Nsanze ova kusomero kusoma? Badde nze nsomera online. Osomera online? Online etambula bulungi? Etambula bulungi. Muyiga oba temuyiga muli mu kusaaga mu busaazi? Tuyiga. Muyiga? Tusomera ddala. Musomera ddala? Okay. No problem. Tujja kulaba nga muzeemu okusoma tukakasa mwali musoma. Okay, kakati taata. Amanya go gwani? Amanya gange bampita Nyanzi Mike. Nyanzi Mike. Taata wa Si Felista. Mike MIKE. Taata wa Felista. So. Okay. Nabadde ndi ku status soko nendaba nga okuba omulanga. So. Ti page zo zikoze ki? Si page zange, page z'omwana. Page z'omwana bazihackinze Instagram, Facebook ne YouTube. Yo YouTube bagideletinze na budeletinze. Account zino zibadde manya gani nani? Ziri era manya ga Felista tewali manya malala. YouTube badde manya ga Felista? Felista the Superstar, Instagram, Facebook ne YouTube. Ne YouTube. Zabadde sawa nga mmeka? YouTube yasooka okugenda na wali ndowooza last week twali tulina oluyimba lwe tugenda otutaba luyita Mwegemese, video yalwo olukubiriza abantu okwegemesa. Kati Black Market yetuterayo ennyimba kuba tulina partnership nawo we batudistributingira. Black Market eziteekawa? Eziteeka ku channel yaffe kubanga tulina endagaano nabo, tulina contract nabo, bo batukolera audio ne video, bateekamu sente zaabwe then ne badistributinga ku digital stores. So kati olulima twali tumaze dukola audio ne video, kati nga balina oteekayo video. Kati nenkeera ku magwali bangaye bagenda giteekayo ssaawa 4. Kati nenkeera ku makya ssaawa 4 bwe zaawera nali ngenda mu kibuga nga ne mu taxi. Ngenda ku simu ndaba video egenzeeyo. Kati kyanneewuunyisa nga bangamba nti login. Ate nze ewaka kompyuta yange ndi always logged in ne ku simu mbeera always logged in mu account zono zonna ndi logged in. Kati nga bangamba login. Ne ngamba lwaki. Ne nteekamu password kuba nziyina mu mutwe. Ne bangamba wrong password. Ne ngamba wrong password kuva ddi. Kati ne mbeera awo nga buli we nteeka bangamba wrong password. Ne nkola forgot password ku YouTube. Kati ne nkuliyetinga password empya. Kati nkubira Black Market ne mbagamba bannaye bawadde ekizibu ekiti ne bwekiti. Gundi eganya loginga in ne nkuliyetinga password endala. Era ne ngibasindikira. Kitegeera kuba bateekateekayo ebintu kale balina bye balina okukola kweyo channel. Kati ne tubeera ntugamba lwaki kibadde awo kibadde era ne ngendayo ne twemumuunyamu ne tugamba lwaki kibadde bwekito. N'aba Black Market. Yes. Kati ne tukyusa password eyo. Kati enkeera nga video emaze okugendayo ndowooza ennaku nga 2. Yali emaze ennaku nga 2. Kati okuddamu keera ku makya. Kuba nali ngendayo nendayikinga comments abantu ze bakoze ekyo obuusi nange nensharinga link mu groups nange tufuna ku simu yange. Kati nagendayo nkole ekyo nga bulijjo ku kompyuta sina ku simu nga bangamba sign in. Ningenda ne ku simu ngera namwe bangamba sign in nga bwe bangambye luli. Ne ngamba lwaki. Kati ne nkola era forgot password.
kati bwe nakola forgot password nga tebikkiriza kati ekyavaamu ne baŋŋamba nti channel completely deleted by YouTube. Kati niŋŋamba completely kati ne mbakubira ne mbagamba banne channel kyaka bagideletinze. Kati ne tugenda mu Gmail mwennyini tulabe messages. Kati nga waliwo omuntu yagihakinga ekiro ssaawa nga 8 n'ayingiramu n'agikyusa erinnya n'ateekako kadano mu kifo kya Felista. Kati bwe yateekako kadano then n'akolayo live kiro ssaawa nga 8 awo n'akolayo live. Kati bwe yakola yo live oba yakola biki oba poni oba ki, kati ni YouTube ne striking. Kati eri mu Gmail twasangayo kadano ali live eyo gye twasooka osangayo. Eyokubiri messages, eyokubiri kadano yo YouTube yo channel has been permanently deleted for violating YouTube rules. Kadano yasooka n'agihacking, oli agihacka n'ateekamu kadano. N'ateekako kadano. N'amala n'agenda live. N'agenda live. Then kati ekyaddako kwali ku striking, kwali ku deleting eyo channel nti a breaking the YouTube rules. YouTube rules babaga mateeka kiri yali amenye. Teboogera tebalina kye bagamba, just bagamba for breaking YouTube rules, just tebalina kye bagamba oba ki. Nga nze kyemmanya alina okuba nga alina video gye yakola live oba nga kwegamba kyali emenya amateeka community guidelines. YouTube ne bagideletingayo bwe batyo. Kati twali tulimu ebyo YouTube bagideletinze tu submitinzeyo gundi complaints mu YouTube biki. Nga Facebook ne Instagram byokwebiri. Kati bwe bamala okugira YouTube enkeera ninteekamu negenda mu Facebook nga bangamba sign in. Nze buli we mbulira ekyo ekigambo sign in neralira banze signing out. Ne bigaana ne creating a new password nenjiyingira mu Facebook. Ne mbagamba ne Facebook ebadde eganye biki. Ne mbeera olumu nnaku 2 olwokusatu nga bangamba sign in Facebook. Oli mu weekend eno? Mu nnaku ezo eziyise. Ngamba sign in era again. Ne ngamba lwaki. Sebo kati we nakola forgot password. Baleeta jukira buli wokola forgot password balina gukodi gye bandeetera nenjiteekamu then nempitawo. Sebo kati kodi bagireeta ku simu ndala. Ng'essimu oli yayingira mu Facebook n'akyusa essimu n'akyusa ne Gmail. Kati nga ndaba banteerako essimu ndala nti kodi bagisindise ku eyo essimu. Awo wekyakomera ne kati era bw'ogendayo yagihakinga tagikyusanga linnya takolanga kitalina bya postinga naye yakyusa Gmail ne ennamba kuolina osindika ki kodi wali bikyuke password. Kati eyo ne bibeera ne mbabuuliramu era kuba nze mbabuulira kuba bakyali bange nga mbabuulira ne Facebook egenze biki. Kati nabadde ndi awo eggulo kati nesigala ku Instagram kwokka nga kwe tukupostingira. Nangenza olaba jjo nga baŋŋamba nti sign in. Ne ŋŋamba nene egenze. Nga baŋŋamba sign oteekamu password nga baŋŋamba user changed the password. Kati bw'ogenda wali nawe okole nga forgot password mu Instagram bakulaga pin code bagisindise ku Gmail yo sigirina na gibeera irisimanyi dot biki. Ne Instagram bwetyo negenda. Kati omuyimbi amawulire agamutuusizaako DJ. Yo yakimanyi era yakizina budde we mugera we biganira we mugambira ndi mwana ebintu byaffe era kanno babihakinze kuba nkola bwendi ne bwendi tebikkiriza. Omuwala account so bazihakinzemu. Dadi yabigambye wasooka okulowooza ki page nga zigenze? Nga zigenze nolowoozezza nti tezijja kuddira ddala. Waweddemu amangu ag'essuubi? Nenzigwamu amaanyi naye kati kabala bo basobola ozikomyawo eziba ziganye nga tukola endala. Oli malirivu okuyiyawo endala ez'amangu? Bwebiba nga biganye tujja kukolawo endala. Owulira okuba nga page ezo zigenze kobadde okolera buki kuba zibadde nga nkulabirako kwennyini? Mpulira bubi nnyo kubanga Facebook badde mpezezza n'abantu 35. Emitwalo 35? Naye kati mpulira bubi. Akalango kokobadde olina akabadde ku Facebook? Endorsement yange ya Golirozi naye eyizogenderaawo ate
kati mwana mpulira bubi. Kibi nnyo. Kambuze ku taata. Facebook, YouTube pages z'omwana. Zibadde zibakolera mirimu ki na mirimu ki? Facebook okusingira ddala. Tutubadde tuyina endorsement, abadde ayina endorsement ye, tuyina partnership n'abagoliros. Tubateerayo kuwaaka waabwe ku pages zaffe. So ekyekisinga obukulu mpozi n'abantu abalala bali bangi betubadde tulimu kwogera nabo nga tetunatuuka kunzikiriziganya nabo bangi. Waliwo abantu companies endala ziringa 5 tubadde twogera nabo then naye nga tetunabatuuka kunzikiriziganya olwa following ye. Yeah. Then YouTube kubaddeko balabala mu videos obadde olinako videos nga meka? Videos nyingi zibadde ndowooza ziringa mu zibadde videos nga 10 mu zibadde ziweze 10. Videos nga 10. Zibadde ziweze. Nga mwina total views meka? Total views ndowooza tulina milioni 12, 12 million total. Zibaddeko? Zibaddeko 12 million. Omulenzi ogga kati okuba mu biseera bino ebya season byetubaddemu abantu sente bangi tuzijje ku YouTube abayimbi ku bali babeerawo n'ebisigalidde. Yeah, naffe tubadde tufunayo. Ku YouTube tubadde tufunirako obusente obutonotono obutubeezaawo okulya kusasula ntambula nga omanya abayimbi tubeera mu kutambula buli ddakiika. Sa abantu abwekyo tebakimanyi omuyimbi obeera mu ttambula togenda linnya taxi sirwa kuba nti oli muyimbi naye time obudde okitegeera time yesinga okulimitinga abayimbi ekibagana olinnya taxi either olina opangisa Uber oba boda. So kati tubeera mu constant movement buli kaseera. So tosobola kukola ezo movement singa tolina mu kasente muganda wa okitegeera. So tubadde tufunayo akasente bwe kato ne katuyambera era n'okuddown yonna YouTube yetwerumi social media platforms zaffe zitweyumiridde n'okukola buwaaka bufistyle bw'abantu ne butambula ne bukola ki WhatsApp teka ku Facebook abantu bangi bagira kitegeera kati ye era gye tulimu. Felista Wanti account zino kuba nange kimpeddeko kubanga bazikututteko. Abantu bagamba ki abawagizi? Abawagizi kyembagamba batusabire nnyo zisobole okomawo naye wezigaana tujja bba tubategeeza era wezigaana tujja bba tukola endala nga tubategeeza era nsaba wetuba tukoze endala nsaba mu subscribing oba mu liking Facebook page yange. Kati wasigazaako eri waku zonna TikTok? TikTok yeriko. Yeriko bameka? TikTok eriko TikTok yalere nafuna abantu eriko ba followers ndowooza nga 1K. Eriko 1K. Nange beninako. Badete twite tunagiteekamu maanyi twade twatandika butandisa oggi. Kale nengeri content waayo nti waayo ya abantu bakulu nnyo kitegeera. So nze mugenda siro kuba waliwo ebintu byesaako kati nga challenge ezingeze zitrendinga waliwo challenge so amukozesa checha zezikyandi meetinga ku TikTok eyo mwana. Njiwamu obudde naye ng'era kwetuli tukolayo era obuntu abantu ne babwagala. Ekkoseza etya ng'omuntu ku mutima like nkusanze toli mu muzizo? Enkoseza era bubi. Pulira bubi kubanga bazitutte zonna yadde n'okulekawo yaddemu. Okay. Ate badde source of income gy'oli? Kati osigaza source of income ki? Era tewali na kinsigaza. Kozi nga tufunyeyo kajjigi ka birthday bwe kati. Nemuyimbawo. Ate era badde tuyamba abantu bangi nnyo babadde juya ati bwe tukolayo ka birthday ne tukapostinga then abantu Felista mwana akikuba. Then nga bakubira Felista ajja ayimbeko wano ajja akole ki? Batuwa kye batuwadde kuba birthdays zo nazo zitweyimiridde era mu mbeera eno. Yeah, tubadde zitukolera naye ng'era jukira eri waliyo ennamba ku platforms zaffe abantu gye basanga kwe bayita ne batukubira ne bakola ki. Yeah, so kati mwana zo social media. Naye kati kambuzeeyo ekibuuzo nti onge mwine nkolagana ne Black Market Records. Lwaki abayimbi bonna bakolagana ne Black Market Records waba wakavuyo si mwe mweka? Nina Rose abadde mu mbiro nabo. Bruno abadde mu mbiro nabo. N'abalala
Ojo uli stories estategerekeka. Yeah, stories ezo mbadde nziwulira era ng'omuntu alina sober mind. Nange era bwe nabiwulira nawe soka wulira bya Nina Rose n'empulira ebya Bunoke waliwo ne Yuga Boys. We wali abadde nga beemulugunya naye kati nze ekyo nsobola kyogerako wenti. Nze Black Market saawe ne sobola gipininga kubanga mbadde sinnaba kuyombako nabo kyekyamazima sobola kuva eri ne ngamba nti tuli mu luyombo ne Black Market. Okitegeera. So nze sisobola kugamba nti oba kubanga era ekyamazima abantu abategedde ku eno saga abantu abasinga bonna bagamba yo Black Market yatutte pages z'omwana Black Market. So I can't testify that kubanga mbadde sinnaba kubaako nambiranye nabo tubadde tukola bulungi kubanga kyo kye beeyama kola audios tubadde tuzikola era tukola mu studio yaabwe ne ba producer gwe twagala. So n'ennyimba gye nyingi nnyo ezijja kati kyo tubadde tukikola n'ekirala ne videos tubadde tukola tubadde era tulinayo bu video bwe twakakola ndoza ziringa 3 nazo tubadde tuzikola. So kati mbadde sinnafuna nnyo bukuubagano nabo kitegeera kuba singa babaddewo obukuubaganawo naali badde mbaako ne wentandikira okugamba nti Black Market naye ekyamazima mbadde sinnabafuna bukuubagano na Black Market n'akamu bwe kati. Revenue badde musharinga bulungi? Revenue ya tubadde tusharinga kubanga twakamala nabo ndowooza emyezi giringa 6 twatandika nabo mu Gwakutaano gwa 5 gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 9 gwa 10 11 myezi nga 6. So era revenue si yali awo nti mungi akitegeera. Yeah. So mbadde sinafuna nnyo kuba bo signinga contract ne label nga Black Market ebera ne access ku pages zonna era nga kibu kibeera ekisookera ddala mbadde telina access ku Facebook na Instagram. Ebyo byo tebabinaako access. Kyebabadde balinaako access ye YouTube. Ate nze bwe nali nsayininga nabo nabagamba YouTube eri mikono gyange kuba ffe tulina waka gwe tukola waffe ate asinga n'otulerera revenue. Films waliwo ka firimu gye yazanya ne ba Patricia wa Ghetto Kids ne Muzeeyi Lubowa. Eyo firimu naye yatukolerayoko ku busente. So that is our work. Waliwo zino video nga akola ebyo ebimuli eyo nayo waka waffe. Era naye alina engagement n'obusente bwaleetayo. So n'ebirala bingi bye tuplanning okukola besides music. Content creator. So kati nakibaganze YouTube sigibawa ebangamba kiri fine ffe twagala music kasatu mutera copyright fine. Naye we twagenda mu maaso bangamba channel yammwe yetaaga verifying it is not verified tufunako ka music note akabeera ku channel z'abayimbi akalaga nti oli muyimbi. So kati nga bayina ogikola ki ogigendamu. So bakinyinyonnyola ng'omuntu ne banga tetulina ngeri gye tugenda kikolamu okuggyako ng'otuwadde ki access. Era bokka be balina logins za YouTube teri mulala alina logins za YouTube okuggyako Black Market. So era ne bakikola ne bagiverifyinga ne bateekako akamaka k'omuyimbi era badde bakakateekako ndowooza ebbanga ttono emabega. So kati awo ya channel weegendedde. Then music bamuteeka ku platforms kyendala uploadinga ku kwezo digital stores endala zonna gwe zoma Spotify, Apple Music, biki Tidal, ebyo byonna zonna zidiziza zaani zi Boomplay, Shazam bingi then ne ku YouTube. Ka revenue keyo kade kafayoko kaba nga ugani tubale twakasayininga nabo. So tiksikali awo nti kamaanyi nti oba kabaayo mugenda ne mwebala then nolaba zoyinawo. How are you going to be affected? Of course we are already affected. See now how are we going to be we are already tuli affected. Kisoka tusobola kola communication n'aba fans kuba social media yesinga yogambira nti simanyi oluyimba lwafulumye nti ate simanyi lutwale ku eno radio lutwale kuki walinze nteekayo ku page ku Instagram neki ba DJ baani aba radio ne balaba okitegeera ne bagenda ne balusamplinga na so eyo contribution yesinga okuba ey'amaanyi effect yesinga okuba ey'amaanyi so tetulina communication n'abafani. N'ekyokubiri nga bwe nkugambye ku YouTube titubadde tulinayo kasente kaffe akanone ke tufunayo okitegeera omwezi tufunayo $5
so far as pana twali tusobola zifuna 5 omwezi nje mitwalo nga 15 then kati ate tudda ku Facebook gani tuwadde tulina companies zetwogera nazo ezagala tuwa already nga ne Great Rex bagoliros nawo already wadde batuwaayo so kati nabo basobola okutaminatinga contract yaabwe kubanga kyekyajjirira kikoze eki kigenze so kati eyo effect gye tulina then economically vyona namba mwira of course era tuba affected ate oba tukyalinawo ojja kasente ate oba okya wow that's very bad kati mbuuzaamu ng'omuzadde ebiseera ebiri walinanga ebizibu by'entambula ekutawanya era wakyusa ekifo wadda kyanja ebyentambula byatereramuko of course sikutereramuko byaterera ddala wabwe ekyoba walina omanya nti luli twali tubeera Makindi eri Salama then kati nga olina okukeera ku makya n'ojja Ekkololo ewali Kampala Parents enaggulumanya wali Kampala Parents nga buli lunaku spending emitwalo ng'egi omwana okusoma ate nga olwo mutambuza mu mmotoka abiseera wa parts ezimu tuzitambula mu taxi okitegeera naye nga omanya ekyesatu kirina okugwa buli lunaku ate buli wiiki ne kati wano okumpi wano okuva wano otuuka wali enaggulu taxi ya Lwasa ne kabaka boda kitegeera so kinnya naye ate nti era obuzibu bwe twafuna nti twagenda okujja eno ate ne tugenda mu lockdown so bukyanga tujja ate olowooza yali asomye olwo twali twakatuuka lockdown ate ene disadvantage eriyo nti tolina access ku studios ate studios ziri eri gye twava kyenkugamba nti ate kati tuba twagala kukola music ate tulina olinnya ne tugendayo okitegeera so singa twamanya nti lockdown yoba egenda kujja twaligize tubeerayo then naye katone byonna Katonda yamanyi lwaki mbiri gye nebeerawo naye nga at least ogenda eri n'okola music naye wali kiri dayiro olina otwala omwana ku ssomero wano okumpi ate era n'emmotoka z'essomero nazo zisobola kuba kati jjukira eri baŋŋamba buli taamu bali bansaba miliyoni ez'okukima omwana eri omukima n'omuzza kuba bannyonnyola ekifune baŋŋamba nti eyo teri baana ba Kampala Parents bava saidi eno Kyanja Kisaasi Najjera biki kati oli naŋŋamba nti eyo Felisa tuba tugenda muno nayo yekka ate eyo wammwe wajjudde jjaamu nananga kati omwana tulina omuyisa mwoyo jjaamu tutuuke Makindi ate tuveeyo ate ng'ali mu mmotoka bwomu so ne baŋŋamba mpozi ng'olina obubiri ŋŋamba obubiri ne kati wano so okunegotiatinga kuva wali kujja wano ate ng'abaana abasinga bonna era bali muno abasomera Kampala so nsobola okunegotiatinga emmotoka nemuleetanga nemutwala mumusobodde okufuna ku mukisa ne musoma ku Zoom kati ali mu kirasi ki awula bannaye oyo ye bambi kuba bwe twagendera mu lockdown si 2019 yali ali mu P5 twagenda mu lockdown 2 kale 2019 ali mu P5 kati 2 ng'agenda 2 bwe yali bwe wali mu P6 P5 2 P5 then 2 mugumu kati yali badde mu P6 kati mubisoma birimu okuyita abakusoma kutuukiriza mukolo nti omwana takona kale kyembyagalako nti basoma bakola exams na kale kyembyagalako nti biyamba nti omwana tatayaya nnyo kitegeera kati nga bwolaba eno embeera abaana babeera mu kuzunga badde bali idle kitegeera naye omwana at least abeera nga ali busy kitegeera so ekyo kirungi naddala ku mwana omuwala ofundako n'omulene ku mwana omuwala abeera busy abaako ebimutawaanya ate n'ekirala nti n'obwongo buba tebwebase kirala ate n'ekyokubiri nti kyensuubi gundi abaana bave mu kirasi emu bageyite buyisi okitegeera so kati abaana bagenda babeera affected nti waka gwe yalikoze mu pifu jjukira eri taamu bali bakagituukako mu kitundu so kati kigenda kuba nga bakola ki nga bakosebwa naye kati bano but list babeera basomaasomako kitegeera naye just kuba nakyo era kirina disadvantage zaakyo obulamu nibanga bulutyo so like ng'omuzadde how are you prepared kwetula omwezi guno tubaze kusomero
Alright, nze ndi prepared. Ekyali sibadde kisinga okuntiisa school fees. Naye kati school fees bana basajja bamuwa basale ya P7 mpaka P7. So kati eyo school fees yes mweralikirira. Ate bo bamuwa gundi nnungi bamuwa buli nze kyennyina okukola just kumutwala ku ssomero. Buli kitabo buli kimba kimwe ekisoma. Buli ki uniform bitabo lanchi byonna. Ate nga bya bbeeyi essomero eryo lya bbeeyi muganda wa ya bbeeyi obagamba sente za uniform. Kwata bukwasi. Sente za uniform amuzalinga school fees zaffe. School fees okitegeera. So kati nze mulimo gwennyina kumenga nti omwana atuukayo. Baba otamutuusaayo bakubirawo essimu. Mwana nga tasoma kitegeera. Olwo okumutuusa kusoma. Namutuusa kusome namukimayo. So kawebaze family eyo. Eyo family yakuwa basale. Nebaza nnyo abalupaleria foundation ne Mr. Rajiv mwenna mwebale nnyo okumpa basale eyo singa tebatimpa ngera nsomero eri waffe singa twaddamu bakati era nekyatulemeza ffe mu kibuga kusoma kuba singa yali tasomanga kati nga gano essomero ligi yali asomera mu Citizen era olwaligize lockdown nga tudde mu kyalo nga tusooka tutulima naye kati nabalamu okugenda mu kyalo ate nga banne basoma ate nga tasasula ate ne Zoom zaabwe zasasula naye era ye bamugamba Festa tasasula Festa ne Fresh Kid by the way bote basasula Zoom classes zabwerere kati omuntu akwadde Zoom ya bbeeyi akwadde Zoom ya bwerere ne gadget ne bazimugulira bwennyini bamugulira tabu ate tabu nga ya bbeeyi yakabi nga Festa tabu yiyo tatawo kyalina okukola gula data atawo ne wanema ngamba njafaafagana ne data. So Felista njagala osibula abantu ng'obakubira omulanga ku tubya channel eno ate obere mugumu nti ojja kuzimba endala singa ziba zigendedde ddala. Bafani bange mwenna mwebale kumpagira mwebale kusupporting era mbagala nnyo. Naye nga kyembagamba weziba channel zaffe zigenze nga ziganya okudda wenkola endala nsaba mugendeko mu liking Facebook page mu following Facebook mu subscribing YouTube ne ku Instagram. Video twali twakagita lunaku lumu ne babijja kozi basobola oddusanga ku digital stores ko jojezi ku Shazam Tidal Spotify iTunes je ruli baluyita mwegemesa amujja kudda promoting channels zino mujja kusaba media play babawe bakina bakiganya tujja kudda creating endala bafani baffe batugoberere buto mubere bulungi banaye bami namwe mwebale tukyalirako salute kale mbere bulungi tusaba abana no supporting kuba digital platforms zitukumirawo nnyo zivaako akasente zivaako communication system nebisigadde kati mumanyi season ene badde ntemu nnyo nga ina digital platform ya surviving omwana omutono kubanga channel bagituti nabo bazisola mutukola bubi kale mubeke za abalaba ku lukonde yo no mvuko omwalo omutomba mukoze bubi nnyo nze waswe Emmanuel.